po jako akawuwo. Tusaba ekisoboka kyonna batuyambe. Bannaluweero bali mu kusattirira nga basobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lw'Obusaanyi obutamanyiddwako mayitire okuzinda amagombolola 3 okulima ku Lubita, Butuntumula wamu ne Luweero era nga busaanyawo ebirime eby'enjawulo. Obuteefaananyizaako ku busaanyi bwa bulijjo bulijjo obubeerawo okusinziira ku sayiko yaabo kubanga ebiwojjolo kati ndowooza byayaludde. Kati busaanyi bwe buliko naye kati buno obuzze bwa njawulo olw'ensonga. Obusaanyi obwogerwako obusaanyawo buli kye busanze kyakilagala nga buli okuviira ddala ku miti, emmwanyi, ebitooke, muwogo ne lumonde obutalekaako wadde akakoola songa era buzinda n'amaka. Akasaanyi kano bw'oba olabye we kalidde keefaanaanyirizaako n'enzige. Tetusigaza kiragala yenna mu kitundu kyaffe wano. Katandise okulya buli kirime kyonna ekiriko kiragala. Tibwo bulya buli kya green kyonna ekirabiseewo. Tebusosola oba muti oba mugavu oba mutuba oba bijanjalo oba kasooli oba muwogo byo bulya buli kya green ekirabiseewo. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo ky'Ekigavu Ssettimba Ibrahimu ategeezezza nti bulidde ebirime ku byalo byonna ebibeetoolodde bw'atyo n'asaba ekikwata okusitukiramu bunnambiro okulaba nga bataasa embeera eno. Naye bannange gavumenti etuyambe kubanga tulagenda mu njala ani atuwadde akatebe bwolese ebikolo bya muwogo bina osanga banga obusaanyi bubiriddeko amakoola gonna kati tumanyi bwe tugenda kukola njala eno naye obusaanyi butuli bubi Luweero eno kubanga mbadde mmanyi nti kiri wange wokka naye ate ngenza okutambulako bonna bakaaba busaanyi kati bannange awo tetumanyi nkola gye tugenda kukolamu kulaba nti nno tutaasa ebirime byaffe tuwone enjala. Abamu ku batuuze betwogeddeko nabo bategeeza nti obusaanyi buno bwatandikiriza mpolampola wabula kati bafuukidde ekyambika era nga basaba gavumenti ebeeko ne kyekolawo mu bwangu. Ne butandikira ku migavu ne bugirya nga bugulya ogusanga ng'omukalu. Akasaanyi kano kabeera kaddugavu. Akasaanyi kano kabaako ewuzi nga mpanvu. Akasaanyi kano kati katandise okulya emmwanyi katuliiridde ebitooke era tusaba gavumenti etuyambe kuba obuzibu bwe twolekedde bunene twolekedde enjala ani amuwadde akatebe. Ebisaanyi bye birya emiti ne biryako ebikola byonna ne bimalako birya emmere ebitooke biryako endagala zonna ne ziggwako ate n'okwokya byokya. Tusanze obuzibu bunene nnyo nti abantu kati mukadde babadde bali mu budde obw'okusiga naye ebintu bibasiga kati nabyo bisanze obuzibu nti bibiryako ebikoola. Tusaba gwekikwatako yenna okuva ddala waggulu oba ekitongole eky'ebigwate biraze kituyambeko mu mbeera eyo twetaaga eddagala okulabika nti tusaanyaawo ebisaanyi ebyo nga bikyali bitono. Abbe Bakisuula ng'ono ye minisita w'ebyobulimi mu disitulikiti y'e Luweero agamba nti nabo tebatudde butuuzi era nga bamaze okutegeeza bekikwatako mu minisitule era essaawa yonna basuubira okuddibwamu mu bwangu ddala. So kituwadde obweraliikirivu bw'amaanyi ng'ab'ekitongole ekya production naye twogeddeko n'abaministre ku lukomo lw'essimu ne bategeeza tiwaliwo ku ngeri y'eddagala tebasobola otuwa tuyambako bufuuyira era bwettu ne tuwandiika ebbaluwa tugiweereza mu ministre nga tusaba bakole immediate response okubeera nti twataakinga obusaanyi buno nga tetunaba kusaanyi bulira ddala buva ku miti ne budda ku mmere kati awo tetumanyi twagala kufuna ku buyambi tuyamba kuba ekitundu kyonna kino kyako. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Omulangira Ronald Ndawula akakasiza embeera abatuuze gye balimu era n'ategeeza nti kati balinza abakugu bekikwatako okuvaayo okubabuulira ekyokukola ekituufu. Omuntu agenze ku minisitule okubategeeza ku nsonga eno era abagambye bagenda kurespondinga mu nnaku ezitali zawala okutubuulira kiki ekyokukola kusookera ddala okumanya ekika ky'ebisaanyi kino ne interventions ekyetaaga okulaba nga tubiyimiriza amangu ddala nga bukisooka. Dorini Namubiru ne Babula Nabukenya bakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. N'olwekyo omumya abalimi baffe nti mu nnaku ntono tugenda kubeera tubategeeza minisitule kyetuwadde okukola